nti ebivumo tebigenda kukyusa bufuzi nange bwe mulaba wano nandyagadde okulaba ku byamagero ngere ku macanga nina pulezidenti omulala ekyo nandikyagadde nange ng'omuntu kubanga mpezeza emyaka 4 nga ndaba omukulembeze ogwo nange nandikyagadde naye kyemugamba nti nina kuvuma buvumi kiroke kibeere oyinza okuba nga kiwagira nange kyempagira naye ngaendowooza zaffe zanjawulo kwe togenda kunvuma ng'olwekontereze mu sisitimu eyo gyoyagala atereremu tekisoboka mbakakasa bino ebintu abantu abavuma bannammwe temulina nkyukakyuka gyemugenda kuleeta wano nga muvuma omusajja Mr. Bobi Wine ali biza ali mu kampeyini ze alina ebirowoozo bingi ebyaliwo okushoya muganda waffe Mick Wine era mwalonda mukyange yamumya engalo yamudiisinze kubanga sibuno oyo golaba yagenda eggulu ani atagenda nabo ggulu mu bayimbi teri muyimbi wano kozi nga mwaga tujje bubino w'abantu tumubakube teri muntu atagenda nabo ggulu teri muyimbi wa maanyi mu Uganda ng'alina ku maanyi naddala top batagenda ngowa Mr. Salim Saleh. Mr. Salim Saleh y'omu ku bantu abali mu buyinza omuntu yenna oba oli wa opposition oba oli wa enyalemu oba oli waki oli wadde mbogendayo ne proposal yo oba ajagadde n'akuyamba oba takyagadde n'akugoba simple naye mwe ne mukiteekawo mu buli agenda eyo abeera awagira gavumenti buli agenda eyo simanyi biki sibitegeera nze ebintu byammwe tujja byobufuzi bya mwana baganda bange ekirala kyemugamba kati wala bagamba mugwe already towagira Bobi Wine ate wagenda n'omusimanyi n'omubongeko kambabuuze Mick Wine abeera muto wa Bobi Wine singa Mick Wine yali akimanyi obanga kale nga mwe mugamba nti nze Bobi Wine mwe mugamba gwe towagira Bobi Wine simanyi biki naye mulowooza Mick Wine yandindese nendinya ku stage nga takimanyi saagala muganda we kumanya bannayuganda mutabula abantu kubanga estage saagirinyako nze nagyeteekako tebo nagigula ate nga nasabibwa kubanga nze sigulangako tebo ya mimbi enaku Serena wadde omubwati in fact sisasulangako kibulu kya mimbi wa Uganda wa kikibulu kyenasobola okusasula nsooka weebuuze Mick Wine we yakwatira essimu nankubira nangamba muganda njagala onsupporting nange nemuyita twasinkana wa studio jago nenjigula nemuganda okuyimba ajja kuyimba ati kale era nenzija nenyimba lwaki babawunsa oba abamanaginga stage sawe tebangana kuyimba leka kyaa batugambye toyagala kumanya tojja kuyimba olwaleero lwaki bandeka nenzija ku stage so mulekera kutambuza propaganda atalina makulu ebintu byemutambuza byebitusibire mu nsi yaffe emabeka mwefuula abagezi ennyo mwefuula abavume ennyo kambabuulire that hooliganism of a highest degree and that impoliteness mbabuulire abaganda bange and that ill mannerism gyemwolesa agaba namutenga gyegenda tutwala kati mwe mutaddewo embeera kyokka nga ate Bobi Wine si yakiteekawo wabula mmwe abeefula mumwagala nnyo mumugobera mwe muteekawo embeera eyo ng'omuntu mulinga abalaga nti oli omuntu atamuwagira amuwalana ate nga si kituufu kuba nze mmanyi waliwo ne bendaba bamuli ku lusegere nga bayimba ne mutubonga naawe bonga temubajonkera nga bamuli ku lusegere ne mutubonga naawe oluyimba baluyimba ddala nga bawana President Museveni fe abatali mu luyimba olwo mutuli bubi abali mu oluyimba bonga temubajonkera era temubogeramu nga bate ne mukisinde mwe bali baganda bange njagala mbabuulire muleke kubeera nga kiiso kya mbuzi nga kirekeredde omubaazi omusi ne kitunulira omubaazi zisiri musi nze ndi mubaazi muleke kunteekako nsonga yammwe a lot of things went on that day ku Serena naye mwapikingayo kyange nga n'amazima mugalaba naye ne musalawo muteekawo obulimba nze sirina buzibu ku Mr. Bobi Wine n'ebigendererwa bye sirina buzibu ne bwe nali njawukana naye nga mumaze awo omugongako namugamba nkusabira bisima byerere kati omuntu gotayagala oyinza omusabira ebisima mutaddewo obukyayi mutaddewo empalana mutaddewo tribalism system etufuga bo baliri waggulu batusegerera nga nkwenge bagamba balabe baabo babojjagana bwe bali happy ffe tulumangana kyokka wakati mugulumangana tugamba twagala change etya change ogenda kugijja waggwe ng'oli mu kuvuma baganda banno bannayuganda banno tewali agenda kubawa change nga muli bitu byaku bya kiyayi twetereze tudde ku mulamwa twagalane tuwangane ekitiibwa kwe lwokuba olina ddatawo osuubidde ogenda kukwata ddatawo omuteeke otandika okuvuma banno lwaki muvuma ekisinga okunnuma lwaki muvuma abantu batumwaba bannankyukakyuka lwaki muvuma abantu babakola ki kyemugamba nti kale Katonda anaatuyamba enkyukakyuka netwala entebe ng'olumutandika okunona gasuna yagendako eggulu kati tumwetaaga ng'olimuteeka kalaba nga mumugjawo okuba nagendako eggulu agundi oyo yayogera bwati ku president waffe nga mumuyita ng'olumumutta mukola mutya olwo mugenda kufuga olumuba mugenda kufugako half of the population of Uganda
olutu ngabo laba Hitler mba mwagala kwe fulanga Hitler buli mtu yali tamukiriza mu yalinga tamutte ate omuntu somu kwa tobu ino munyonyole kino nakitegeera. That's what they call campaigning. Munyolo omuntu gamba amuganda wange nze kigenderwa kyange ngenda kola ABCD niye bagambe osobola okuyigiriza omuntu ng'omuvuma buvumi olinga kino olinga kiri totegeera oli musiru gw'omugezi ng'omukulembeza amazeeko emyaka 4 nga tomuggyako nga teguli mugezi lwaki okumaba n'obusiru ne batukuga emyaka 4 nga gw'omugezi oliawo emyaka nga gw'omugezi oliawo gwokola gwakuvuma bana obusiru gw'omugezi ennyo awandika ku mazzi lwaki totuyamba n'omutugirako gwe n'otuula kubanga olina amagezi mangi kubanga bwovuma omuntu n'obusiru kiteeza gwe mugezi kati tuyambe gwe ng'omugezi waffe otugireko omuntu oyo batukalakasa emyaka aga ng'oli awo n'amagezi g'otudde nago lwaki togaleeta n'otuyamba n'ojjako oyo omuntu so muleke gwefula bakatonda gundi muloge munyanya ebisiramu gundi yagwa gundi yalemwa kyokka ng'oluusi n'omuntu ayogera ambi tunyange embeera yesinungi naye nga alikuba navuma mutereke ebigambo byange bino tewali nkyukakyuka esobola kujja nga byakuvuma abantu enkyukakyuka ejja kujja nga tugitaddemu disipulini waliwo ka vidiyo ke nabadde ndaba ku TikTok naye omwami oyo simanyi erinnya lye saalikutte bambi naye yayogedde ebigambo nga birungi sijja kwogera byonna byayogedde naye mweyo yayogeddemu n'abifaringa ku system ya America ti system ya America eyo batunuulira background y'omuntu kyagundi yazikuba minisita nti naye omuntu oyo ya embezzolingako sente omuntu oyo yakukusaako enjaga omuntu oyo yakwatako omwana bo tosobola kubeerongosezaamu ng'ebintu gundi oba bamusibako mukomera tosobola kwerongoosa nowooza togenda kuva budyeri weesimbewo naye abamu kumwe mumaze okuvuma abantu ate muze mu byobufuzi mwagala kwesimbawo mumaze okukola ebintu byekiyayi mukoze ebintu ebibi tokana mwe muze mukulembera abantu ze ndowooza ndo twandyezeeko bannange mugenda tuguma wano nga twogera naye olunaku lujja mugambe abasajja bayogera genda okubakalulu mirembe muleetera abaana babandi basi bamakomera muleetera abaana babandi okufa lwa violence temuna nakimufuna mu violence kati mugenze mukoze fujo mukwano gwo afudde ofunamu ki so nobwire ebintu bisobola okukyuka mu mirembe mu magezi kubanga kankuwulire nazina obulungi ava mu ddiiro bino ebintu si bya mulungi ensi twagisangawo n'abali mutufu gasaazo Uganda bagisangawo ngeri n'abagifuga era nabagenda girekawo abalala bagifuge tolowooza nti okola effujjo n'okulaga obw'ekitalo mu bigambo nti ovuma nnyo tikigenda kukyusa Uganda tebakulyako eyo ekisinga okunyumira abantu abamu kumwe fujjo negativity kujereka kuzalawa kulumangana kulwanagana kulogangana tewali kyetugenda kutuukako baganda bantu abantu abamu tebagala kwogera bintu bino mubatya abantu bweyogerako bagenda kuvuma bweyogera ku muntu waabwe ekibi kyogerwako baganda bange fena twagala embeera eno ebeerewo naye mu mbeera ennungi eri peaceful wakati abamu bano tutiisa jala omusajja ono bweyeyisiza bwatuuka wano kinaaba kitya tutereze embeera tutereze empisa ne Uganda si yo gwanvuma wekka Uganda yaffe ffenna Uganda nnene Kampala nnene obeera bwayise oli abeera eri Lubaga omulala abeera Kamwokya omulala abeera Masaka naye ffenna tuli mu Uganda gwe lwaki bwayise weefula ow'ekitalo ennyo kiki ennyo kyekikufuula ow'ekitalo togenda mu toilet awo togenda mu toilet tuli lwakitalo nnyo ogenda mu toilet n'omukagossa saawa zino kusookera kumakya nga kukuweddeko Katonda asasire nnyo omugenzi Ismail Chuli omusajja oyo nze n'oyo omu ku ba analysts beesinga okuwa ekitiibwa nti newankubadde yayogeranga n'ayitira naye nga bw'atunuulira ensonga agyogeranga bweri era nammwe mukimanyi ekyo mbula mulaba mu vidiyo bwe mubukomyawo all the time kubanga kye yayogeranga yatunuliranga ensonga n'ajanalizinga mu ngeri ey'amagezi abakola analysts betulina these days banoonya likes views because internet esasula batunulira ekintu nga bwe kyabadde kati nga incident yange nakola engalo bbiri bwe ziti just like this mbubamumye engalo ekyo kye mwalabawo omusajja twebongako omusajja nankola bwati omusajja nemugamba mukama kuwa omukisa mu byokola ebyo byonna nemubitematema nemubijjamu nemuleeta kano omusajja bamumye engalo nsobola okuwa Mr. Bobi Wine engalo bbiri bwe ziti really muli wano muvuma isoke muvume no problem naye mukimanyi nti ngenjogera ge mazima nti ebivumo bye muvuma nze sinze naleeta Minisita Museveni mu ntebe era sisobola mugamba nti kati vaako avaako naye bwe muleetawo ebintu byekiyayi bangi nnyo nnyo ne bemumalamu amaanyi abayaye tukoze tutya tekigenda kukola mu mbeera ya kiyayi
ate tekigenda kola mu mbeera ya kuvuma ate teri muntu wakitalo wano musata sobya mugundi tasobya kudiru ki tulabe ku basajja ab'ekitalo wano bahitira ani yali asinga yitira amaanyi omuntu yavugako ne ku nsi oba olunaku lumu oba 24 hours kabamanyi history mu manyi yavugako ku ensi number the whole entire world nebeera ng'esinza yitira ng'emutya but is no more ali luddawa tukuze tuli abasajja ba Saddam iyo bamutuganga batuga embuzi musajja watu utunde Gaddafi endingi yali etya gwe kwate jinja awo woli sawa kwate jinja olikasuka mu banga litumbire ligenda kubako height kwe lituuka era lidde wansi kitegeeza ki nti omuntu ne bwagenda ku greater heights ezekana ki aba alina okukkako downfall y'omuntu mala nejja tunulira Gaddafi mugenzi engeri gyeyavaawo eswaza kati kuweitaani kuda ku internet otandika okuvuma abantu weita ki tolina kyoli bro oli just a human being ali emmere nogenda mu toilet n'ofuga n'oyo gwovuma bwatyo bw'ali nange gwovuma nange bwendi siri wa kitalo sisobola kutunula waggulu eggulu ne litya nnyo nti Ssuuna atunudde waggulu ne lyatikamu ba tekisoboka sisobola kuba mugere ku ttaka ettaka ne litya nnyo nti Ssuuna agulye ku ttaka omugere kanjatikemu tekisoboka agamanyi Katonda yagalina nimwe abantu abamu musalira bannammwe destinies kyawoyo byagaana nga byagaana bitya nga nkyassa omuntu yalemwa ye muntu ali mu ntaana nga tajalina kyasobola kwekolera kiki kyebagamba nti oyo bawunzise ntamuye bagiwunzise oyo aba yalemwa naye ng'omuntu okyassa mulekerawo okumalamu bannammwe amaanyi nimubatambuliza ku negativity nimuleetera abantu okufiiringa ne bafiiringa empathy nimuleetera bannammwe okugwamu amaanyi mwemala okubamalamu amaanyi muboogeredde mubavumye mubadde campaigns emirimu gyabwe gye bakola mu bintu byabwe ate ne mala ne bagamba nti gundi byagaana yalemwa kati ose of you kamwe mubikola mwe mubisponsoring mwe mubichampion tewali nsi yaffe gye sobola kulaba nga tetulina solidarity kikimu ne industry yaffe ya music I always preach solidarity. Yes, no problem. Call me what you want. Vuma byagala. Ne mutima gwo kimanyi njogera mazima. Bana Uganda obusungu bulina bungi ba bro. Mulina obusungu bungi ba blood. Mulina obusungu bungi, mulina obuchayi bungi. Esinga obona mu combat nga ne kufukamu courage. Isokweta wenchuka chuka eri drastic. Kijja kola makulu. Gwe kyobo manyanzi nanga agera mwana. Njagala okulaba ku byamagero. Kere ku machanga ngamba president wange Bobi Wine nganange ekirabyeko naye si bwenti bwe kyagala nga nvuma buvumi no sigenda kyagala nga nvuma buvumi ekirala munzije mu byobufuzi nze mbadde nsobola okugenda nenyimbira president Museveni mbadde nkisobola ekintu ekyo mwe mwanda bero wandona nga nyimba osobola okwogera byagala mbu ate simanyi biki wakuba toliiko yensobola Uganda wange amasimu gankubibwa mayitirivu kugenda okuyimba ewantu eyo inagaana buganyi ati yona mu opposition kwa si ba yizo ndo zumbuka nayo ndekwe kama campaigns na ye mwami Segona independent yansa sura kasete kange ngampuli yake kansa zote keko nake na nemuyimbira ko nize sinako kuyimbira ko muyero sinako kuyimbira ko mu raid nze nize kintu kimu awangula kwabo inaja kumita president wange chokamba wakati mwaboteka wechi wera mu Bobi Wine yawamwenyiza kubanga simayo koze bingi walwe mu chokanga no musajja sibe bimuli ne mutwe taina na budde bubiro woza ina stress ze the struggle mumuteka wekibera Bobi Wine taina na budde busobola kulowooza bintu style bimuteka otalina budde bwabyo tainza na kudawo najjukira Ssuuna nti Ssuuna ali eyo simanyi muwala na simanyi tasobola he has bigger fish to fry taina budde bulowooza bintu ebyo mwe mubiteekawo olwokwamagala ku pages bwammwe bukule olwokuba oli bwanagamba Ssuuna yakoze bwati Bobi Wine mukapeji ko kagenda kula kagenda abakabaddeko abantu 40 bafuka abantu 4 kuza tetubamanyi ba likes hunters ba view hunters tetubamanyi ina no muntu yaleeta omutimbagano kunokwera kusasula sente ya tutta tetukyalina ba bloggers boogera bintu bituufu tetukyalina ba analysts boogera bintu bituufu buli muntu ayogera kintu kimuyisaawo kimuleetera views kati bwe tuvaayo nga tuli neutral on a neutral ground nitwogera ebintu nga bibirina okuba oyo musiru tategeera yagwa talina magezi bamuloga in Uganda yaffe. Then we become unsung heroes. Tumina kalungi ke mukwogerako. Onzijja okera ku mulimu gwange gwenkola onjerega. Omanya abantu bendiisa gwe. Omanya abantu abandyako. Olekodde ku mulimu gwange oguyiweka amazi oguyiweka ettaka. Gwogenda okulisa mama wange. Gwogenda okulisa taata wange. Gwogenda okulisa abaana bange w'abato bange. Olekodde ku mulimu gwange ogujjonkere. Kayimba keetaddeyo kajereze. Gwe batonjagala, why don't you just
play forward. You can waste and you can tell. Why do you have to leave a bad comment behind on my life? At least there are danger judge so make a bad comment. Also influencing about to kunchao. Nenga kusina chenali kukosa. Kasina chenali kusima inalinyali. Ni abantu bange abambya ko mugongo. Go gendo balabirira kwanza jokera bro. Obuchayi wachi munyo obuchayi kwa namwe. Obusungu bwana bwina ku system ebafuka. Lwaki mubuza kuba individuals kati katunyigire nyaka sajja kanu kasuna katukavume katukajerege. Nze nateka ku system ekufuga nekunyiza. Nze nagana okusimenya abaze nagana okola enguudo. Wabanze najesendeza amalwaliro. Obabe baba gamachaka mu parliament ne gabe bigana okuyita obulungi. Kiba kivudde ku nze ng'ovuma. Nze nganye kyuka okujja. Lwaki nzijokera bro? Kiki? Ogenda kene kyangu ofudde n'abalala bafudde. Uganda nesigale mu bizibu byayo. Tolina kyogenda kikolera ng'oli mu ntaane bro. Tolina. Beera ku nsi kola obulungi. Wese bulungi. Tolina kyogenda kikolera bro. Ensi abaawo dda nakati egenda kubeerawo. Ne uno batoliwo gwavuma banno era egenda kubeerawo. Tolina nakyo osobola gikosaako ng'ogifuddeko bro. Tebakuja koi. So muve ku ebintu by'okuddawo kujereka bannammwe n'obafiisa. Ne mudda ku mirimu gya bannammwe. Omugezi radio yayimba. Erinnya lyange olifusiiza enfuufu. Ogambye abantu ebyennyanja byange byentunda bivundu. Lwaki ebyennyanja byaffe bye tutunda mu bantu mutujonkera mufunamu ki? Na Uganda